Kikoze binti temusanzeyo kyakulya naye nina esamba yange ey'ebikajjo wansi awo. Omukulembeze abikono. Ate temugende Buddu ne muntopa ndinawadde ekikiro ky'ebikajjo. Abaana bazungu naddala tolokkirirawo nomenya ekitambo ekikajjo n'ogenda ng'olyalyako. Akoze atya? Mugudde musamba y'ebikajjo omweyagala. Tukirumidde na wano. Nakali tukirumidde. State House bakukuba masasi y'emmere ate omubanda tuli kulya bikajjo. Omubanda abagabudde. Muri musamba y'ebikajjo omweyagala. Kulisa mukoka atuza wa mubanda akamanyi tukagala tamu. Kama wange akirero kulikale baba. Kulikayo kaka. Hello. Kulikayo baba. Wafunye ekikajjo. Gambayo mwana mbifunye. President akuwadde obugenyi. President yamaze okuzijula. Otisse n'oti. Sigenda ngayo ko nendya ku kintu kyonna ewa Bobi ndidde. Boy. Ebikajjo bitwala Buddu. Omuseveni ofuna ekibooko wa pulezidenti wanufuna kyakulya akoze budde masakera gyenzira katikati seperekera kyagula nisengamu nesirabanga nawo wabeera ebikajjo ofunye ebyokulya bibino mbifunye era nkiriira waka na famire yange omanyi ize ekizibu kyange kyennina omuntu oba omwagala oba simwagala ebirungi byalina mbikwatanga kalira ka mwana emu bwe neegomba ku Museveni bwe bulamu ne lifestyle tikatonda onyambye ota mubizibu ebingi neme kunywa mwenge nsigale nga ndi muki mugumu akati abalanyi oba omwagala batamwagala abavubuka nnaku zino nga buli omu olwana woofuna 10 ku 10 genda ofune wali ettaka eriwera bannaaye ekyo tekyetaaga kumwagala Kampala omwana wa anaalya ddi ku kikajjo azimba olubuto supu amuyite ku lubuto bw'ati byebyo ebintu ebyatukuza ng'essaawa zino abaana baffe tebajja kufuna mukisa bikola ki nga babitunda n'obigula kagundi abo batunda ennyaanya n'obutungulu biki okitegeera so kati simanyi kituyinza kukola yesu tuli baavu naye Kyagulanyi yagulira emagere tewaali wanene mati tewaali wa bbeeyi nnyo nga wali kati kati kiza waliwo n'ebifo zimayiro 3 okuva e Kampala gy'osobola okufuna ettaka nga ddene n'obeerako ewo nga wakumala kubanga bodde eneewe waggulu wandikirowoozezaako ddi nti wansi wali essamba ly'ebikajjo nze lesoni yange nene Bannabuddu kale baabawadde ebikajjo yitiizooke bo baafunyemu beesiimi baalidde ku kikajjo naye nze kiki kyenjigamu nti bannaye tugende tufune wanene wakawo nga wassa ne tuye Kampala ono kakati nomuno naafa nemugenda nga keesi mugiwaganya wakati mugundi bwetaimukubo simanyi naye Bannabuddu mwebale kugwa mu bintu agudde mu bikajjo naye kabagattiriza okwo bane ne Museveni naye bwe yali myaka gya Kyagulanyi babesi gye bagenda kale egiment bena bagenda ewuwe ne balya nekati bakyagenda mwagala mugende muli ewuwe mumuli bakyaliire banna naye ono ekamba temutabera nera nobeera nera anaafuna nga Museveni naye wagabudde era naye ogenda otandika okuwulira eno tuya ku muceere abeewame muli bakodo tosobola kulya kintu noweesonyiwa ku muntu naye buli yakutte ekikajjo era batukolerayo bwe bati wano batukoze bwe bati era ne woonaafuna omukolo ogweri twawona eri eno tukolako bwe tuti kakati buli omu eno batuwa soda eri bagaba bikajjo but for me the biggest lesson is that kind of setup simanyi naye nze mpulira nkyagala naye mulembe guno twettanidde nnyo obuproti obutono